Musajja abadde avuga kawuntu naye yagisowodde tumumanyi. Rema abadde alina TX naye yagiguze naye tumumanyi. Olwo nga basonda eri emmotoka gye baatulaga ku mpewo bagenda mu emmotoka wete. Agenda mu emmotoka wete. Mukazi batuuse nti bwasondedde ebbanga bwagenza akunganya abeeko kye yeekolera ng'omukazi. Abadde ayagala kusanyusa abantu. Buli bw'okola obufumbo oba n'okola ekintu okikolerera kubeera ng'oyagala kusanyusa abantu. Okakkana gwalumiddwa ku mutima okubeera ng'olina ebiwundu. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Tukyali ku Rema. Naye mpuliranga story entamye naye waliwo kye sitegeera. Rema ono ekintu kino sikitegedde naye nze kankibalaga nze nabagambye nja balaga buli story eneebaawo. Waliwo kifaananyi ekitambula ku social media right now ekya Ssebunya ng'alina omuwala balina ekifaananyi awo ojja kiraba ng'ali mu mujoozi gwa Man U nga balinga abaali ewantu oba yono omukyalo wa Dimples gwe bagamba gwe yasooka okuba embaga. Kitambula buli omu akitaddeyo tewali nto kyeboogerako bakiteekawo butesi ne basirika basa ne bagamba mulabe omusajja wammwe wuuyo Semyekozo. Naye mu butuufu Rema alabika yali tagamba atameddwa ba Semyekozo, yali ayagala Semyekozo. Abantu bano bali ku honeymoon naye bagenze n'abamawulire. Buli kibaawo ne wagula kabbiya nga bawandiika nguze kabbiya nga bakawanikayo. Balina gwe balumya sirabako omuntu agenda ku reception ya wona gye balaze ne weekubisizaawo ekifaananyi ng'okunoonya oba nti tubuukinze room namba gundi. Rema kyusaamu naawe. Honeymoon simwe musoose okujjako nti ku luno tewatukoledde honeymoon shower. Omanyi goli mukyala wa bushawa. Tewatukoledde honeymoon shower. Ndowooza tukolereyo honeymoon shower then honeymoon etandike. Oba tuli ku honeymoon shower. Ndowooza kuba omukyala ono ye muzishawa wa tabbu. Naye ono omukulu ndowooza era Semyekozo yennyini. Waliwo voice note obutambula nti Rema yatunda emmotoka ye, Rema Ssebunya yasinga ebyobugagga bye ewa Kirumira ne bamuteekamu ssente bagagga kwagalana tebabangako ebintu byogeddwa bingi. Bakwano ba Rema abamu abeeyita bakwano be balina bu video bwe batadde bo audio nga balaga nti bino bya Semyekozo ono yennyini ye Semyekozo si Kenzo. Nze ndowooza family tetina kuba nnyo mu butaala. Ffenna gye tulina abakyalo oba tulina abaana oba tulina eŋŋanda zaffe ezitabeera mu mawulire. Nze this is my advice to Rema. Obufumbo is beyond photos. Actually the real bufumbo tebukolebwa ku social media. Bw'oba wasazeewo n'ogamba nti kati okoze omukolo oyagala bufumbo kakkana family gijje ku social media. Family gijje ku social media kubanga awo wagenda okuba ensonga esooka lwaki obufumbo busobola okukulema. Bw'oteeka ebintu ku social media buli omu aba n'opinion. Alina obusobozi n'atalina, akwagala n'atakwagaliza, awulira obubi. There is too much social media in your life right now. Twalinanga bate ezabeeranga nga bagamba Lydia Jasmine oba Rema. Lydia Jasmine abeera nnyo ku social media akola ki? Kati ate tulaba Rema yasinga obaako takaka. Waki tokkakkana? Kakkanako ogambe waayi kati katukole obufumbo. Nede musobola kukwataganya maka ku social media kafaananyi olidde chipusi n'oziteekayo, olidde ekikere n'okiteekayo. Obufumbo butuusa okukulema nkubuuliddeko bubuulizi munnaye. Buzaako omufumbo yenna ali eyo. Ekisinga okukola obufumbo kwe kubanga olina ebyama byo ne weesirikira. Naye mwe obwammwe mbulaba mulinga abazanya firimu. I think it has become too much. It has become too much. Kyetaaga musirikeko, mukakaneko, mukole ebirala. Obulamu tebugenda kubeera ku honeymoon na social media. Kale osobola okukola honeymoon yeyo nga mwetegeera. It is very okay and it is very good by the way. Mweyongera okwetegeera ne musanyukako because obufumbo era otuuka mwaka gumu n'ekitundu
it becomes a normal thing. The excitement dies out. The only challenge I see nti muze nnyo ku social media. You need to be home, you need to be wherever you are, and you become a family. You are not stars. Ekyo kye kiyinza okuba ekimu ekiyinza olemesa obufumbo buno. Nti omusajja dokita byakola si byaba dokita. Kale era yali tannafuuka dokita. He's just an intern doctor. Simanyi oba bamutikidde n'omutikira. But bye mulimu mulina butiimu buno obubawaana. Tiimu Rema, tiimu biki musirikeko. But as a journalist, sometimes you drive social opinion, but sometimes you also direct and educate the society. This might be a message to Rema, naye it is a message to whoever is watching this, that in case you decide to start a family, then the slaying has to go down. That is how our parents managed to keep their families. Chobola ennaku zino families zisinga ziremeddwa nnyo obufumbo. Baziyita sire families. Sire families eye batejja kuwangaala. Obwa sireya katulaba buno obufaananyi buvaayo. Oli mukajaze ka maniyu, olina omukazi ate buno bulinga obuliri. Katulaba bino byonna twabadde tetujja biraba. Naye okulemera ennyo ku social media. We all have our history. I know everyone has a skeleton behind their closet somehow. So sijja kujajinga kyali wange. Oyinza okuba ali weeyiiya. Naye ekireese bino byonna kulemera nnyo mu butaala. Obutaala mubuzikizeeko, muzikize ku butaala mubeere family. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. We out.